Ogutandika olunaku olw'enkya nkujjukiza nti tugenda kubeera ku Hotel Africana nga tutongoza campaign mwe tugenda okuyambira abaana abalwadde ab'emitima nakugamba nti abaana bali basukka mu nkaaga wabula ate kakyanga tutandika kulanga campaign eno bagenda beeyongeramu kitegeeza nti waliwo obuzibu bunene nnyo mu ggwanga lyaffe ku bulwadde obw'omutima kale n'olw'ensonga eyo nkukowoola nze kennyini kamwa koogera mu kibiina kyaffe ekya Kapalaga Heart Foundation tetwatandikawo okulaba nga tusobola okufuna ku buyambi bwonna obusobola okuyamba ku baana abo yinza okuba nga olinayo emifaliso omukulu owa Rose Fomu oba emikulu yinza okuba nga olinayo ebyokulya ebisobola okuwa abaana abo tukwaniriza ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera wali ku Hotel Africana tujja kubeera ne Honorable His Excellency Edward Kiwanuka Second Vice President w'eggwanga tubuulire gavumenti ebizibu ebiri mu baana bano bye bafuna mukolo gujja kutandika ssaawa 8 ez'olweggulo kale leeta obuyambi bwonna bw'oyina bw'osobola mu buli ngeri yonna osobole okuba ng'oyambako naawe essimu osobola okutuweerezaako oba osobola otukubira ne tukurizaavingira ekifo kyo ku 070 4 65 4 070 4 65 4 oba 077 4 97 08 ne tukurizaavingira ekifo kyo oba n'oleereza obubaka bwonna bw'oba osobodde ne bw'oba tosobole kubeerawo kale nno mwabo benkugamba enkaaga abamu ku bo tusobodde okubayambako ne balongoosebwa abamu ku bo era bwe mujjukira obulungi bwe twali mu biseera ebya jogoli twali tugezaako okuyamba ku mwana omuwala eyali Nabbaale Zulufa oluvannyuma yafuna akasente n'agenda e India ne bamulongoosa era wenjogerera kakati nga yakomyewo mu ttaka e Uganda era agamba nti maama we agamba nti musanyufu nnyo olw'ekyo kye twasobola okuyambako akatono nga lyawusisatu nga tebanamukolako batakebera buli kimu ekimuli mu mubiri gwe nabawoza okusatu ez'omwezi nakamulongoosa namulongoosa nebasamu ne plastic whatever netumala ekisibiri nga tukyali mu ddwaliro nga bakyamulaba embeera ati gyalimu naye ngaobudde engulu teyalwawo kubanga bamunjijjako ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa 4 nayaba nga akomyewo ne bansindika mu IC room gye babakuumira yamalayo ennaku ennungi 4 ne balooka bamumpa ati netubera wiiki mu woodi ne wiiki endala ne banfunya hostel nga bakyamukolako observations balabe bwanaabeera ne banteekako ne mu hostel nga balaba engeri ki gy'anaabeeramu tuuse balaba nti kati tusobola okudda ne batusibula ne tudda maama wa Nabbaale Zulufa agamba nti yabeebaza mwena abaaweerezanga akasente nga mbakowoola wano nebaza nesikubaza yenna abantu abatusondera ssente ku bwa Nabbaale mujogoli buli programu yonna gye balimu mwani Kapalaga abantu bona abakibakola mugomba yangeri ekasawo mukulu ntambi papati nene yagizannya kubanga ze nali sizirina era nali sizigenda zisobola kubanga yaliyo okulya kwaliwo okusula waliwo biti ngenzonazona ze sente sizirina naye banange mbeebaza buli kifu yayimiramu nange kuba omwana Nabbaale Zulufa olw'omwana waffe era mwongere otusabira abeere ekyomuwendo kiyambe eggwanga naye ng'avuddemu sobole omumanyisa eki kyeyayitamu okuba nti katuwaali kubanga senga simwe senga Serediyo Simba senga simukulu Ntambi Nabbaale yali yajja kugenda naye olw'okuba nti mwayimirirawo ne mukola ekyomuwendo mbeebaza ne sikwebaza mwenna neneebaza abantu beekasawo bwempangaaliramu kubanga nabo bandaga okwagala satisfeezi ey'okulongoosa be baagikola nabo mbeebaliza ddala kyokka ate wetwogerera kakati era n'emulago waliyo omu ku baana abali mu kitongole kyaffe kino nga yalwala omutima ate oluvannyuma n'afuna ekizimba ku mutima gwennyini omulwadde wabula bano ab'emulago bamulongoosezza ku bbanja nga bagamba nti singa baadde tebasobola mulongoosa yali ekizibu nnyo okubeerawo kale tubeebaza aba Mulago Heart Institute
olw'okuba nti nno baafuddeyo kulongoosa omwana ono? Bikyalimu ebizibu kubanga leero mbadde kwemulako ng'omutima gukyaliku amazzi n'ekirumba nga kizimbye. Buli walimanga amawuggwe nga gazuddemu amazzi ne bamuzaamu obupiira obugasukamu n'atereeramukko kubanga eri wansi gye wansanga n'amalayo wiiki kubanga nvuddeyo mazzi ennaku nga 3. Kati leero mbaddeyo bangambe ekyuma kizimbye omutima gukyaliko amazzi bampadde eddagala eddala lyakugula nabangamba akyakuba bulungi kubanga embeera y'omwana yali mbi nnyo nga tulina tekikyasobola okutaasa nga kyetaaga okumukolako n'akola kinasobola okutereera kubanga emisuwa gye gyali tekitambuza musaayi nga n'omutima guliko ekituli ne wabeerako n'ekizimba kubanga ekizimba bakiraba lwakubiri nga fega tetukimanyi awo nakyo nikyongera okumukosa nnyo. Ezo ze zimu ku story zitubeeramu mu Kapalaga Heart Foundation. Naawe tukuyita okuyamba tewetaaga kuba na ssente kubanga nange sizirina wabula kwetaaga kuba na mutima kyetugamba nti takes a heart to save a heart. Osobola otwegattako tukubira essimu ezo ze nkugambye 0704 65 69 4 oba 0774 osobole okumanya ebisingawo n'engeri gy'osobola okuba nga oyamba ku baana abo.